Inside Story Uganda, real source of political updates. You see, badde nkunyonyola nti we have wasted a lot of time. Bwogenda kukola Lebo Nandala yalwanira FDC nga manyi kyagenda ogikozesa kyamaanyi. Bwe yamala okufulumya bafulumiza n'apaakinga. Ebya Nuupu mbikugambye bo projects zaabwe zitegeerekeka era abeera ali eniskiini nga ye project gye baliko enkya Bebekulu enkya Muvume kusaasira oyo enkya kati Mpuuga we bamumalirako ddala emyaka 2 esobola okuba project y'ekibiina. What have they been doing? Emyaka 4 gyonna ne gifa kati opposition tusse obudde kujjako ng'ovudde ku bino bye tujja okwogera nakugamba bino owulira nti protest vote or just energy drink omuntu nga bwagamba abantu weddemu amaanyi kambweka energy drink abawagizi bange tebanayindeesa ekigambo ekipya protest vote naye nga nabo bakimanyi bw'otuuza wano abakulembeze b'ekibiina sijja kunenya Kayijja kubanga ebye bambi akyalwana kubeerawo bw'obatuuza wano n'omubuuza nti omwaka guno tubuulira activity gy'okoze mu Karamoja sub-region tajja gikuwa omwaka guno tubuulire activity ya West Nile teriyo tubuulire ey'Ebunyoro ajaga bwe twagenda ku by-election ne batwawula siddangayo nyonyize balinnya na biki so nti njaga kutegeeza bannayuganda amaanyi tegabagwamu kino nkibabulyanga mulanzi ng'ovudde ku opposition eno eri wagenda kuimaginga third force myezi ng'ebiri third force egenda kuimaginga mujja kukidda wano mu kiŋŋaanyi Abanuupu bavuga kya protest voting nga bw'okyogedde ebyo gambye they think ekyo kyanjawulo nnyo ku mulundi guno kijja batwala mu bukulembeze kitya anti Uganda manya weekoma kungu I told you cannot win a country of 12 sub-regions ng'okozesa region yemu noga bwe mpangula Buganda mbanka mazi kungu I want nkuzeyo mu history katono okuva 21 tebatuwangulangako mu Northern Uganda NRM tetuwangulangako nimbye Kayijja waliwo regions nga yo NRM emanya nti Besigye atuuse mu West Nile nga balina kutubba bubbi okuvaayo mwakyoli nga tubakuba mulango nga tuvuganya na UPC nga issue NRM wabula it is FDC Besigye versus UPC ate mu Eastern mu Teso nga balwana bulwanyi nabo twabakubanga mu Teso ne bagenda mu Karamoja ne balwanire so ezo region zonna zaagenda kyenandisuubidde nti Nuupu oluvannyuma lw'okugalvanizinga obuwagizi bwa Buganda neraga nti ebulina bwe yandivudde mu kalulu akawedde immediately yandyembakinze kulaba nga bwekunga ezo regions zenkugambye ezitake on board okulangegera but you cannot win an election ng'owangudde region yemu nkubuulira bagenda kuimagingawo third force eyo ojja kiraba mu myezi 2 zomanyi bya Uganda mbiroota nembi I can feel it I can see it wagenda kuimagingawo third force eyo nga y'abantu abali ready okunga bannayuganda bateeke ku mulamwa gumu naye otherwise ku bibiina bino ebirimu ng'ekyaba Kayijja sikitaddeko kubanga sikisinza banenya olw'ebizibu bye basinka nga mpumuzi endala ebibiina bino ebiriwo struggle buli omu agidefininga lulwe waliwo avuma Mpuuga n'amanti struggle ngimaze waliwo akuba ali eniskiini ejjinja ebugiri n'agamba struggle ewedde ali eniskiini mukubi ejjinja waliwo ajja nga yayagala bwe MP yinaga struggle yange ewedde ayagala obwa kansa nange ye ewedde so struggle enene ndabika ng'eyaviibwako but if third force struggle enene erabika ng'eyaviibwako yeah but oba political dynamics zikyuse kiri kyo badde oyogera nti Northern Uganda West Nile opposition yali ewangula but mu 2021 twalaba Buganda for example mu M7 ne NRM gye baawangulanga bintu byakyuka so maybe ensonga ki neeri byakyuka but the other way around era nabyo byojja bitegeera lwaki wano mu Buganda bagamba buli mu mulangirire n'atalina DR forms ebyo yalunaku lulala saagagendayo naye nabyo ojja bitegeera with time ojja bitegeera onneekwata obulungi neera this time bijja kukyuka mu nkyuka gy'otajja kutegeera we need to organize edda ffe twalinga ne Dr. Besigye nga tusetingira President Museveni agenda nga ffe tusetingira bampu NRM agenda naye olwaleero NRM yesetingira opposition agenda kankuwa ekyokulabirako nyinza nti okuva Mbale no nga togenda mu Northern Uganda nga nze leader opposition nange nentuula nenzikiriza
gwali akisoboka Police omulembe gwaffe gwali kyali kisoboka police webange nkubuuziza ku mulembe gwaffe olwa kyali kisoboka notugaa temugenda ne tugamba naffe batuganya abakulu tetugenda gendayo bano opposition gye bayimiriza n'ebbaluwa can you listen to me Yes. opposition eva embalala ne bagiyimiriza n'ebbaluwa ya IGP nti kakati bikusinzira mwayisiza kkubo nga muva embalala temudde kutambula walawo naga bana batuganya ebbaluwa yiino eyo opposition protest vote onogiyimirizawo otya nga you yourself you are not ready even to protest against irrational decisions. Thank you. Mwamulindo. Biki ebirina okutunulirwa mu kalulu akajja aka 2026 essira lyandibaddewa but also ongatireko waliwo kyenkoyo okuwulira okuva mu bannabyabufuzi bana bali ku oluvuganya gavumenti buli kalulu ke tugendamu bagamba NRM mubabba and Ugandans out there asking what measures are you taking mwe ng'abavuganya okulaba nti ebyaliwo mu 2016 2016 tebiddamu kubeerawo. It is literally becoming a song kuva mu bo bali mubabba kati kanyambe batulaba there is no opposition in this country. Joyce Bagala wa NUP Kaija wa We only wa have PFF disgruntled individuals that come together to form a group opposed to Museveni as an individual. You have what? So if a group is opposed to Museveni, individuals What is that? balwanyisa Museveni ng'omuntu naye tebatunuulira byabufuzi bya Uganda. Honorable Kumuzi. no. First of all, you are saying there is no opposition, and you're talking about a Opposing. group opposed to Museveni and As an his regime. individual, kakati andi kyejalo bannyonnyola mu kitegeere. A political party ngezze kweddiza buyinza etunuulira eggwanga lyonna. They don't focus on an individual. Era kyova olaba NUP yakatandika okukola ekintu which is comedy kino ekyokukola alternative budget. Abo bonna bakayija we bagundirwa munyago we babeererawo Kibatengawo. Kibatengawo. Kibuuze. ali nakyo sikiwaana sigamba nti kirungi Bawa alternative. naye kyeŋŋamba it's another overcounting for the resources zetubawa They give their alternative policies. yeah nti And that has been happening. No, Okuvanga, actually, second alternative Mwamulindo policies ka information zijjukira ne omukyala Winnie Kiza we yabeera leader of opposition era nga they come out and give their alternative policies ate nze sikiwaana alternative policies za njawulo kuviirira ku mulembe Alternative gw'oprofesa budget. Alternative policy. Mulindwa. anti kati muntu ataaganya Ngenda zikuweereza. nze nkubuulira Ezibadde zibeerangawo. nzijira alternative copies. policies Budget. ekigambo kyokola alternative policies kyatandika na mpuuga is even when the parliament Nedda wulira Wulira, nze nkubuulira. anti oli abaddenga ne mawulire. bali recruiting oyo naye teyaliiwo yali wano nze nalabanga bali Nali wano, nali followinga. ky'abantu bangi bapolice analysts Okay. ne bajjula mu parliament No, abantu bagenda batakutegeera kutuulira bulungi Mwami Mulindwa. policies za gavumenti The second- one by one the second- ekyo nakiraba the second- kirabye nnyo kati maybe okwewala abantu butakufuna bulungi it's a fact nti okuviira ddala ne ku biseera ogenga latiko byali Yes. opposition alternative budget policies Ebaddengawo nga nkola. babadde nga bazanjula Ate akateekamu only that ennyo. maybe ku mulembe gwa Diplomatic honorable touch, but Matthias also ndowooza because kyatumbulwa media nnyo wanted to it was come publicized much Yes. maybe kigambye nti nsinze kiraba nnyo ku okujja mulembe Okay. gwa NUP nga bakikola ali nakyo which is not actually a very good practice era mbadde nkugamba nti ze wendabidde ekitongole kya parliament nga bali recruiting aba police analysts babatwala mubatandika okutunula police za gavumenti naye kyempulira nti bwe yali afuluma n'abakozi abamu simanyi bababeera ba muntu oba babeera ba parliament nti abamu nabo babagoba awo natandikira okulaba ku ebyo naye opposition ya Uganda teriyo kivula bulwayo tutudde wano toyinza gwoyinza kugamba nti opposition gwegenda leading political party ojja kugamba ono yali mu FDC kati waliyo nekibiina kyayogera sikitegeera tekiri nayo naye don't worry by 18th of May your party will be cleared oli munyagwa ebibyo byayogera Musalawo ekyo Mulindwa. by 18th May Nga bamaze n'okulonda byabwe structures. oli Baloza naffe honalebo tubatandikira. munyagwa ekikye kati honalebo bagala kyali mu NUP omusasira ne NUP wetuuse so there is no opposition in this country era sagala abantu benyumirize nnyo tulina opposition they have no agenda ey'eggwanga lino
wabula banoonya bifo olwaliro wenjala nkubuulireko balagidde buli mukozi n'abeera ku nuupu banoonye wakiri obwa kansala omukulu abagamba nti it is now or never nakyo babalagidde gwegenda gwe omukyala abadde akuba wano kompyuta noonya obwa kansala makeere gwegenda boti kuba balaba nga emikisa gyabwe giweddeyo. So opposition eno gye twogerako tusifubye nnyo gizimba nga gavumenti ani azimbye nti olwaleero nuupu yokka yes from 2021 okutuuka olwaleero twagagiwa over 30 billion of Uganda shillings. Kaija ali awo akugamba ekibiina kye yali yagala nnyo kyasaanawo katasoviyo mulindwa n'ekibiina kyo Mahadi bwe kiba nga ffe tugula abantu baabwe can they use the same money we give them to buy us? Naffe bajje batugule abantu babajjamu nga balaba Mama Mabira yali awo ne tugamba bugambi nti Mama Mabira you seem to have a good idea about the environment jangu tukole tetwamujja wamu ne tugenda wekitibwa Joyce Bugwawo nayogera ebintu bino tugamba nti can you come and work tali waffe ne tunona mawo eyo yeba gavumenti eri accommodative nti omuntu ono ofuna moral authority ajatandika wano okutugamba nti muli era mwe eggwanga lirimu ate mwagala balala kukola naye tubabaweeredde emirimu esente mawo zajja mu gavumenti zazza mu DP ne batukuba okitegeera nakyo nuupu yokka tuzimbe kapasite yaayo buli kwota obuwumbi 3 bw'obugatta mu mwaka obeera mu 9 billion times 5 years 45 billion kyebakozeeko ekyamaanyi kwegula akazimba ako endala zigenze mu mbuto zaabwe Adam Kungu naye nga tubazimbye kapasite yaabwe ng'opposition. njagala muno ku information Adam Kungu njagala Mwami Mulindwa ategeere nti okyayogerako nti no tewali opposition njagala ategeere bulungi opposition kyeki. Honorable Munyagwono akugambye nti nno ye takyalina kibiina naye aliko opposition. Njagala Mwami Mulindwa ategeere nti buli munnayuganda anyigirizibwa aliko opposition. Buli munnayuganda ali mu bwavu obuzibu wa opposition. Buli munnayuganda ali mu mbeera embi. Buli munnayuganda ng'omuntu we yabuzibwawo. Buli munnayuganda ng'omuntu wali mu kkomera n'abo bennyini abali mu kkomera. Buli munnayuganda ayisibwa mu mbeera embi olwa gavumenti ya Mulindwa yaliko opposition. Thank you. Kakati mukugira nti wali opposition mu Uganda. Mu Uganda tewali opposition. Ebiina nga Labour Party ebungereza byatuulanga ne bigamba nti obuzibu bw'abantu buli ki ne bagamba tukoze ekibiina kyaffe n'omulamwa gwaffe guli wano nkugamba nti twagenda mu election za 2021 nga the leading political party gye twalina ya NUP opposition nga tebalina na constitution kubanga basituka busitusi bano bakaija balimba eggwanga lino Museveni bwajja okgenda balina constitution bano bakaija balina balite balina tewali kibiina constitution yaabwe bagenda bagijja labayo ati naawe ebintu byo kati maybe kyoyogera Adam yamba Mulindwa oyo nga tannalimba bantu bagijjewo ono yani gwe bajjako ekibiina Kibalama baleeta constitution eyo nakati nga bagichallenginga nti eyogera ku vice president omu alina obuyinza ate bungi nnyo bwagenda kusinga party president bwe byolaba kati ne bakola Mulindwa NUP erina ssemateeka akakiiko k'ebyokulonda kye katonaba kukkiriza the amendments mu ssemateeka oyo mufu kakati bano bannaffe aba FDC bwe bajja bayambiddwa nakugamba luli tutudde wano tubagambye bane tugenda kusaba ssente zitwongereko tuli wamu nammwe naye tetujja kubaayo mu maaso g'omukulu naye munyweze ekintu okulaba nga ssente tuzifuna ssente ne zijja ebyaddiira baagwa bugwe kati naffe as a political party in power tulina naffe ekituluma to be facing a very weak opposition ngeno buli kulonda kwe tugendamu electoral cycle the opposition will have one region era bwotunulira 2-6 gundi yaabwe ndowooza yali northern ne tugenda 2-11 nebeera Teso gye bava gye tubajja kakati guno 2-21 babadde ne Buganda. I want to assure the people now nti kuno tebagenda kubeerako na region we bagenda gamba nti wano tusimbye amakanda. Excitement ebadde wano mu Buganda it is gone and it's gone forever. Honorable Joyce yingirira mwawo nga otubulya is there anything that can be done to make it easy and better for you nga abavuganya okuba n'akalwa k'amazima n'obwenkanya mwaka ogujja?
first of all ebintu byonna Mulindwa byayogedde bifu naye tebyewuunyisa abyogera nagamba nti NRM bweba ina budget ey'enjawulo ey'okusiima abantu abamala gwogera kasita abeera nga kyayogera kijja kugiyamba Mulindwa y'omu ku bandiganyuddwamu eyo budget. Number 2 biki ebyetaaga okukola njagala nabadde njagala nnyo okwogera nga Honorable Munyaga yakamala okwogera kubanga alina ebintu byayogedde nga bituufu nnyo lwakuba nti ekizibu kye tufuna olumu naffe abali ku opposition tubaamu n'obunafu nze bwe nsobola okukkiriza nti emirundi mingi tuyinza okupayinga attention ku kintu kyetwandibadde twesonyiwa ne tugenda ku mulamwa omunene kati ogambye kiki ekiyinza okukolebwa ekyo kyennyini nti bw'otunuulira n'ogamba nti tuyina ensonga 5 zonna oziratinga bwe tubeera mu mawulire ne bwoba okola headline osookera ku eryo lyennyini egguli erisinga okukola ki okuba ery'omuzinzi ate n'oliteekako olaba ne bwoba osoma bakugamba okola emphasis ku kisinga okuba eky'amaanyi kitegeeza nti twetaaga okwekwatakwata ng'aba opposition tutegeere nti ekizibu kyaffe ekisinga obukulu lwakuba yagamba nno bano bali ku Museveni yekka kubanga yasinga okubeera ekizibu kyekizibu bwe kivaawo buno obuzibu obulala bwonna buba buweddewo kubanga because of Museveni entrenchment mu systems zonna ez'eggwanga toyina bwozi naye kasita avaawo bwe ebizibu bino ebirala byanguwa kubanga naaba Mulindwa bennyini bw'obawulira boogerawe batyo nga beekalaamiriza bw'olaba Mulindwa ayogera nga oyinza okugamba obuyinza buli mu ye tayogera bw'atyo nti kubanga ayogera bw'atyo lwa Museveni era singa Museveni taliiwo Mulindwa ebyandibadde tabyogera byolaba ayogeraawo nkubuulidde nti for example nupo efuna the 3.1 billion bano bafuna about 17 billion exactly nazo nyingi nnyo but also tuzifuna lwa busaasizi nedda kakati engeri gyayogeramu agamba nga tuzifuna lwa busasi namugambye edda ffenna tusasula omusolo ate ye Mulindwa ayinza n'okuba bagumusonyiwa kubanga bo abalinga ye bangi ku bo emisolo bagibasonyiwa bakola businesses nga balina baweevinze taxes Mulindwa naye alina ebizibu alina emmotoka ye yagira twagibanjiza nebbanga nakati akyagibanja naye tebajja kugimuwa naye nze era bwembeera wano ŋŋamba nti olw'obulimba bwakozesa nga wagira NRM n'ebyo ebintu byayogera kyova olanga ŋŋamba nti mwasaanawo ka budget akaweebwa abantu nga bamulindwa olw'ebyo bwe boogera naye nga bodda kuffe nga opposition kugambye tuyina okukola nga Honorable Munyagwa bw'agambye tuyina okutegeera nti yes muyinza okuba mulina obutakkaanya nga mmwe naye obutakkaanya obwo buleme kutulemesa okulaba ekigendererwa ekinene ekirala ayogedde ku regions kituufu lwakuba nti olumu tulemererwa okulaba amazima nga bwe galina okukola ki nga bwe galina okubeera tulina okuba ne strategy n'obukodyo obugamba nti Buganda bwe tuba nga twawangula ebifo ebisinga obungi mu Buganda kitegeeza tuba tusenvula eyo region tuyina gikonsolidatinga bwe tugikonsolidatinga then tuyina okukola inroads mu regions endala nazo ne tuzinyweza eyo yengeri gy'oyinza kubanga right now kituufu Museveni munafu naye tayinza kunafuwa nga ate naffe bwenafuwa bw'anafuwa nga naffe tunafuwa tetumusobola naye singa anafuwa nga ffe wetwongeza amaanyi tuba tujja kumusobola kyenkugambye nti consolidate woli amaanyi geeyongere then wotannaba kukola inroads kolayo inroads nayo yongezeyo amaanyi ate nga kyayogedde kituufu mu biseera ebya Kano Besigye kituufu ebitundu nga Northern Uganda wagenda ng'erukunjiri eyo kitegeeza nti tuyina okusala entotto ku butya ebitundu ebyo bwe tubyeddiza ne tubinyweza nga nakino twakikonsolidatinga kuba tolina bw'oŋŋamba nti omusajja tumufunzizza mu Buganda ne tumufunza mu Lango ne tumufunza mu West Nile ne tumufunza mu Acholi ne tumufunza e Kasese noga nti ayinza tuyitako ekyo kye tulina okukola nga opposition ate ne tubeera n'omutima oguli open mukyasobola okukikola honorable tusobola okukikola obudde tebusobola kuggwayo lwaki busobola kuggwayo ebikolobero bya NRM nkubuulira ebikolobero bya NRM byokka bijimala kitegeeza ffe kitulina okukola nkugambye ffe kwe kusala entoto nga ffe ne tukkaanya nti ekyamazima wano tuyinawo nti tuyinawo wawe tutayina nti wano baani abasobola otuyamba
tiimu kika ki esobola okutuyamba mu kino ekitundu ne tujja identifyinga ne tujja empoweringa nekola omulimu nga nawe tutukoze eki okiwuliriza anti ebyo bimwagalira ddala ndoozi omuwulire ebyo byebimusasuza oyo naye ate nga nabyo tebimusasuza nogamba abeera ayogera byaki ebitalinamu makulu. Bwana Kaija njagala oyingira awo but nalaba mabegakawo banna FDC abawerako nga basala baga nti ffe kati mu kalwa akajja tugenda mu NRM bakirangira mu lwatu mu mambuka eyo. Yeah, but ekibuzo kino ndimbuza mwa Mulindwa ng'oggyeko okwogera obwogezi batubye what are you doing as the opposition, because there are people who think you're not actually doing enough okulaba nti bye mwemulugunyako bikoleddwako. Honorable Mathias for example yavaayo mabegakawo ne proposals okukyusa mu ssemateeka okukyusa mu mateeka gafuga ebyokulonda and he didn't get that much support we expected okuva mu opposition nga katusobola agenda mu kalulu ka 2026 emmere esigadde nga bweri ne tufuna obuwanguzi. Neyanza nnyo neyanzeege mpulidde mutabani wa Ajati ngayogera ebintu tujja njagenda eruwero njogereko n'Ajati atukwati kuwabyagala tebikwatagana tebikwatagana nokimanyi nti nopu yabayita mol mukama wamwe yabayita mol nedda kati ebyo ebigambo nedda ebyo ebigambo si bikulu nnyo alonda mapenduzi eyali independent ebiseera nyakata asinansi wa NRM nedda kakati ono talinako tasaa kuba nga yandagirira gyendaga era Mulindwa waŋŋamba mbulaga eyo ntandika okumanya nyina genda opposite. Njagala kwebaza submission ya mwanyinaze ne Honorable Munyagwa. Kituufu naffe nga opposition tulina okwekuba obukondo gunsingidde ddala. Waliwo ebintu bingi bitakoze ng'ate situation eri very right. No, situation eri very right. Bonna kibakkiriziganyako nti Mwai Museveni buli lunaku ayongera kukka. Akalimi kakola ki kakka kakati ate akaffe akaali badde kambuka tetuli mu kukola bituyamba kwambuka. Kyetulina okukkiriza nti kyayogeddemu ekivu nti kyayekadde kunnyonnyola nti Mwai Museveni buli lunaku kyakeera okukola kwe kulaba nti teri bantu bakuŋŋaana nga balina endowooza yemu ye yekka ne famire ye bokka be bakuŋŋaana nga balina endowooza emu. Terina kintu kye bayita NRM tekiriyo. Kyova olaana obwa pulezidenti balanise bulowoleza mu maka ga Mwai Museveni era gy'owulira oba omwana oba muganda we oba omukyala oba nagezaako nakinyegako ojjukira ekyagwa ku bidandi bwe yagamba mu nti sikyakitiibwa okugamba mbu nange nsobola okukirowoozako olowooza era mutabani wa Ajati ngo yamuleetera ebizibu agenda bagamba adde ayinza okusobola obwa ssentebe obwa LCT. Lino eggwanga yene nga bulijjo nti bwe lizimbiddwa Mwai Museveni abadde mulabe wa ebibiina byabufuzi jo naadde nyina banamale benjogera nabo ne bagamba ogiraba bw'otunulira constitution yaffe inayaze bayitera kuna mpitirivu bizibu byayo bagenda bakyusamu katuna kafitinga Mwai Museveni bwe bateekamu multipartyism n'ekisitoka kya kyonna kyasigala nga kyaki kya movement system kyova ojjukira mbu ne 2-2 nga tugamba 2-2 bakyusa etteeka erijjamu ki emyaka ne bajjamu ejja president naye nga ate bw'oyagala eggombolola bakwagazaaga 3 Honorable Munyagwa ajja kutegeeza bakuutisa kikuutize mangu nga tandise nomination nga nomination omwana w'emyaka bamukola ki bamugwa nti n'olitunula kati ng'olwaleero waliwo gwe nabuuzanga nti singa olwayo tukeera ku makya nga president ali mu buyinza nga Mpindi bwe baana independent parliament oba okyakozesa leader of opposition and leader of government business nga ate kyogereko kubanga eyo set up ya Westminster egamba nti akulira eggwanga ye prime minister ekitegeeza oludde leader of what government business bali ne baba opposition
kati gyobeera mugundi mu presidential system baali badde minority leader and majority ki leader nefe tukozesa ebigambo kati olaba n'obuuza prime minister mu nsi gwe bayita prime minister yalonda cabinet napanja yalonda cabinet n'abuuzizza omulimu gwa vice president mu Uganda mulimu ki okujjako okusoma buki obubaka so nti Mwai Museveni ateekaana ekivandula kye naffe tugezaako kuzanya muze ekituufu ekiri mu Uganda Adamu andi mugaye kitwagala kitulwanya okutegeeza na Uganda olusi ekirera munyago olusi nagamba talina kibiina tulina sides bbiri ey'abanyigirizibwa n'abatunyigiriza era mwami Mulindwa gwe banyagira emmotoka ye ku mulimu gwe NRM emyaka 10 n'amanga yitubasana kugisasula nga bakafari kusasula eza milioni 7 ali saidi yaffe naye ky'omukisa omubi abanyigirizibwa bangi ate bakola n'abatukola ki n'abatunyigiriza ye crisis ketukola kye tulimu gulinde bukugamba otu abo babuuze bogana bempibe nanga munaye our hands are tied akagamba ko tokawuliranga our hands are tied n'omugamba lwaki tuyugira era omanyi batugamba katonda mwe mwesiimye muli liberated mbosobola okudda ku TV n'oyogera ebikola kye ebikuluma goloza information gye tukweza tugijjawa tetubeera mu state house tetubeera mu ministries banyigirizibwa bannaffe batasobola kuguma bebakola soka kati crisis eriwo nti abanyigirizibwa balina okutuula ku meeza kati olwaleero nga nopu yetukulembera yali badde providing a leadership neggulawo amatu mu bonna beewulire ne baba bali mu NRM nefuna we batuuza nti mutalo luno nga tutambula tugenda kutambula tutya era naliko mu kuziika lwali tuziiko no muzeeyo ne yafa iraze okuyima Dr. Besigye nenga nawe nga bannanga bannopu ne mbaga bannange nti otawuno lwangu n'ekigendo dubeerera oluzibu kwe kwetunyanga wa PFF nentunyanga Joyi Baagala wa Nuupu nga simwagala nentunya Ssemamala wa DP nga ndowooza ki mulabe naye nga ffenna ekitulya kiri kimu haji gundi Imam Kasozi yaŋŋamba nti olunaku lumu empologoma yagenda neyeekweka mu nsiko n'ente 3 ng'emu nga njeru endala nga ya brown endala nga ya black neetuuze ya black ne ya brown nti omwezi ogulanga gwaka eno enjeru egera tuletera obuzibu negamba kituufu kanjirye bagikiriza negikola ki neegirya bwe yakyuka neegamba eya brown tulaba tukola ki bwe tufaanagana eya black wa black ono kizibu ayinza otulya muno olugwe munange nkirabye n'amukola ki n'amukkiriza n'amulya agenda okutuuka kuwa brown nga teri akola ki amutaasa kati obudde butuusa I want to tell you ate okwetereeza gye n'omuntu yatugamba nga nti obanga oyina ennaku 4 ez'okutema omuti mala 3 ng'okola ki owagala mbazi obudde bannayuganda weetagamu ku organisation ekikatini bwe twalimu okutandikawo okutuwaaka Joyi Baagala yali mawulire twali ne munyago ono mu field waliwo bannaffe abaali baleekaana Besigye agenda Rukunjiri kati bagenda okulaba nga ate ekintu kirabika nga ekikoze eki ne bajja letinga nti singa oyo noise ku kizigo netanga kutulya nti omusambi gundi mbu Joyi Baagala emityana mwetaaga nti ye munyagwa nti mwetaaga nti gundi mwetaaga ye nosimba parediyo ey'abajasibo nga mwenna nga tewotunuulira muntu obambu ono si wa kika kyange bwe muba mulina omubbi ku kyalo ewaffe nga mmaliriza nga mulina omubbi ku kyalo abasajja abakulu temusula mu mayumba gammwe mugafuluma ne musula ebweru ne mala okutereza ki ekyalo kati ekyetereza kutereza kyalo awo Bannayuganda nze mbasaasidde nnyo abakyalowooza Uganda mulimu ekibiina ky'obufuzi ekigenda obbanunula mbasaasidde era mbatunuulira neŋŋamba bambi kubanga n'oba oyogedde bibiina bya bufuzi ebyenjawulo Adamu nga woobiwulira nabo byennyini tebiri bumu byerwanyisa byevuma byekuba n'obatuuza olumu ng'obatuuziza bootu wano olaba owa DP akuba owa FDC akuba owa PP simanyi biki bwe batyo bwe bali bw'oyingira mu bibiina kati kankugereza ekya Nuupu ekisinga amaanyi bennyini beerwanyisa
constituency ebamu omubaka waabwe wa parliament akoze bulungi tayi alabika mu constituency ne bamukuba ne bamumalira mu ttaka noddira ekifo kimu nga kirimu omubaka wa parliament wa Nope ne kijjako abantu 10 noddira oba Mulindwa yakyogeddeko oba honorable Munyagwa noddira abantu bakugamba nti tutunuulira kujjawo Museveni kubanga eggwanga alitadde wala naye ng'ate bennyini balwanira bifo mu bibiina by'obufuzi ebyo tebiriiyo era tebikolayo omuntu n'obeera awo ng'oli kibiina kya byabufuzi oyagala oyingire mu buyinza oba otaasa eggwanga naye nga ne byoyagala okutaasa eggwanga tobimanyi n'obeera awo ng'oyagala kutaasa eggwanga naye nga n'eggwanga lyoyagala okutaasa tomanyi kyolina kukola kulitaasa kankuwa ekyokulabirako bw'obanga oli muntu mu kibiina kya byabufuzi katugeze ng'ekya Nuupu olumirirwa bannayuganda bali mu buyinike nga so kono jange abennansana mwenna Mulindwa wadda gituli mu kuteekateeka nga tova nansana ennaku zino andi gyegenda okufuuka omubaka waayo gyegenda okufuuka omubaka waayo gye balabye nga nze twagipakinga kati ono yo omutaka ebyennansana bimanyi bulungi nnyo webale honorable Kaija mwami Rogers Mulindwa omwogezi wa NRM ate muna Igo naye waali namusiza kuba tulaba mukama yeebazibwe haleluya singa nansana kifo kyali kyakutwalibwa opposition nandisabidde Kaija naye ngeri naffe gye tulimu ebintu bye bibi kubanga ali ku muliraano wali Naluvule nansana mwana wa Katundu naye waliwo mutabani wange meya w'Engoma abadde ngamba wano nti Joseph Kasujja kyakutumidde naye nti wamumanyirawa omusajja we nnyo naye njala kukulisaayo pulezidenti wange wafufa yabaddeko Lukiga mu constituency ey'omupiira naye wabaddeyo omukyala wamuyita Dr. Sylvia Alinaitwe ye deputy managing director wa National Water and Sewage Corporation naye omukyala oyo ayagala emipiira ayagala ebyemizannyo nekyo yabaddeyo mu kuggalawo ebikopo njala okukulisaayo Honorable Moses Magogo ne message wawadde was clear hope the Lukiga people picked it with interest Easter dini yange to celebrating Pascha naye tukkiriza nti Kristo Yesu yafa n'azuukira era okuzuukira kwe kwaleeta obulokozi gye tuli naye Seventh Adventist Church tetwatachinga importance in a day wabula every time wetugenda for Holy Communion netusembera ku meeza entukuvu tukuza okufa n'okuzuukira kwa Kristo Yesu naye mmwe abakikkiririzaamu basebo ne bannyabo mbaagaliza emikolo emirungi Mukama abasaasire bitambule bulungi naddala mulabirizi wange yabbibwa Reverend Canon Godfrey Kasana Semakule Luwero n'abantu abakukkiririzaamu ab'eruwero naye n'abaweereza bonna abakatonda muzikiriza ez'enjawulo mbagaliza Pasika ennungi Okay, good. Webale njagala tutandike butereva njagala kutandika le mwami Mulindwa nteekateeka olunaku olwaleero twabalabye wiiki ewedde nga NRM mwa launches enteekateeka gye mugenda okubeera nga mugoberera nga tuyingira akalulu k'omwaka ogujja but njagala tugaziye ng'otubuulira as the NRM party how generally are you prepared for the forthcoming elections? Tetwetegekangako bulungi nga bwe twetegese ku luno era we have picked lessons okuva ku ebyo ebyayita ne tubaako bingi byettereeza okusookera ddala ekizibu kya NRM kibadde nnyo mu register yaffe nti obuvuyo bwakamyufu badde buva ku kuba nti register ebaamu ebituli twatandika nga obudde bukyali register ntugizaayo mu bantu mu November 27 mwaka ogwaggwa okutuuka nga 12 abantu ne bateekamu bye baagala ne bajjamu abaafa ne bakola batya naye ng'ate n'emabega mu gwokuna gw'omwaka era ogwaggwa twalira twateeka register mu bantu ne bateekamu abantu baabwe tuwandiisa abantu bangi miliyoni ezikunukkiriza 2 ziringa 19 n'obutundu obugwamu era ng'abantu abamu abatakitegeera bagamba nti ate register yammwe nnene okusinga electoral commission ffe tetukolera National Electoral Commission ffe tukola byaffe bya kibiina electoral commission yinza okuba n'obunafu ng'abantu tebabawandiika
nefe abaffe tubawandiika naye nekirala ekirimu nti electoral commission abantu abasinga abawandiikibwa bwe balina ndagamuntu ffe mu pate yaffe tuba tukola membership registration ne bwe toyina ndagamuntu naye nga ku kyalo bakumanyi ffe tukuwandiika. Ekyokubiri nti ffe tuwandiika n'abaana abali wakati w'emyaka 16 ne 17 nti we twakikolera tuba tulowooza nti oluusi omwana w'emyaka 17 abuzaayo emyezi 4 okuweza 18 nti oba oli awo tuyituukira mu kulonda bwe walibaawo omukisa gwa update oba oli awo ali basobola okuba omulonzi. Naye secondly nti tuba tulowooza nti omwana oyo baana ennaku zino bali sharp aba ategeera ebyobufuzi tutandika omumentalinga omuteekateeka kasita agamba nti nze I identify myself with NRM nga tumuteekateeka kuba twagala ate abakulembeze abanajja oluvannyuma lwaffe. Nolwekyo register kati wetwogera tuli mu printing final copy ya membership oba members register. Kati wetunamala okukola ekyo tugenda kukola extraction ya voters register okugijja mu members register tujjemu abo betuyita ddala abalonzi abali mu myaka emironzi bakole register yaabwe ey'enjawulo tugende mu primaries okutandika n'omwezi guno ogujja. Twagala okulaba nga tulina structures naye tutaddewo ensimbi abantu tuzibabuulidde abamu badde bakayana nti nyingi nti okwesimba ku bwa president ku luno tuvudde ku million 10 tukwagaza million 20. If you think 20 million is too much find a sub county position somewhere. Naye but thought leadership oba obukulembeze bulina kuba inclusive. Naye anti kyetugamba nti omuntu yenna ayagala amawanga getutera okuwaako ng'ekyokulabirako bamaana kukubuuza oba oyina ku akawunti y'ensimbi ezenkanawa. America does that. Ne bamanya nti olina bweziti naye kati ffe tugambye bugambi nti gweleeta million 10 kuno kye tukyusizaamu kibadde abaka ba parliament nabo okuva ku million 2 ne tubasaba million 3 naye omuntu ayagala obwa meeya wano akakadde kamu n'ekitundu n'ebirala tugenze paka ku mutwalo gumu kweyagala okwesimbawo ku kyalo. Twagala okuzimba spiriti y'ekibiina nti kyamaana ayagala okwesimbawo ku kyalo kale tugamba nti kyamanuwelo si tumuwa omutwalo gumu naye kale mu mitwalo 12 times emyaka 5 sijja emitwalo 6 gy'oba ofunye londako gumu gwokka okomewo wano okubeera nominated. I don't think that's really a big problem. Naye kati ensimbi zino ez'abaana bawaggulu zijja kujja ku bank account gye tuguddewo gye tubalaze abantu bagende nga bateekayo ssente ezo. Ekyo kikwatagana n'ekyo. Naye tugezaako era tumaze okukola okunoonyereza okumala lina kugamba nti tulina ebifo 11 ebitubo by'omutwe mu Buganda. Ndowooza kati biringa biringa ebifuusa 9 ebibiri birabika tujja kubyeddiza mu ngeri yaffe. Nekyo tugezaako okukola okunoonyereza ku ground ne twetegereza baani abaliyo. Kati nze oyinza okumbuuza nansana mmanyi bulungi amannya g'abantu bonna bagenda okwesimbawo kuba obuvunaanyizibwa bwaffe okutegeera be baani oba bali mu kibiina ki oba mu kibiina ki tubategeera. Nekyo tugezaako ebyo n'obitunulira n'okuzaamu amaanyi abantu baffe naye nga n'ekirala tukoze enteekateeka emala nti twagala wakati we tunaaviira mu ka primary mu kamyufu kaffe akabaka ba parliament tuleseewo emyezi 4 okutuuka ku nomination. Naye nga kyetwagala kwe kunyiga ebiwundu akamyufu kaffe katukosa twagala tunyiga ebiwundu ebyo tugende okugenda wali omuntu weyewandiisiza mu kali aka national election ng'abantu bakkiriza nti gundi yampangula butuufu oba bwaba tewangula butuufu then tujja kukujjayo tuzeemu okulonda okwo mu kifo ekyo. Nekyo tugezaako kwewala akizibu kyonna. Njala nokwebaza abawagizi ba PLU aba General MK kubanga abantu baali bakikonfusinga naye kati mbalabe eyo osanga oli ataddeko ku posta ataddeko kino na kino bagenda kwesimbawo mu NRM. Tugende tutambule tugende mu maaso. Honorable Joyce. Yes, sir. Enteekateeka yammwe nga banna NUP generally kulonda kwammwe munda mu kibiina but also ne ku kweteekerateekera akaluka bonna mwaka gujeri etya. Kati kisooka kya byonna enteekateeka eya National Unity Platform egenda mu maaso eyinza obutabeera nga yabannaffe abo ne ssente ze basaba kubanga ffe tetuziyina ate nga bo of course bakozesa zaffe ffenna kale nga nabo batwaliddemu abasasula omusolo newankubadde nga bo bangi abali mu sseeryo ate abagusonyiibwa. So n'olwekyo bo ssente basobola okuba nga bazina empitirivu bwe zityo. So kakati naye nga mu kiseera kino waliyo training ezigenda mu maaso. Lwaki? Kubanga abantu bonna olaba abamu batimbye ebipande naye beetaaga okulambikibwa
nti otimba ekipande naye bw'oba nga weesimbyewo ku kifo gundi oyina kuba nga oyina bisaanyizo ki era bwe tuba nga twagala okutwala obuyinza nga bwe twagala okuwangula ebifo bino kitwetaagisa ffenna okwesimbawo so trainings ezo zigenda mu maaso era mugenda kulaba wiiki eno etandika enkya mugenda kulaba training ez'enjawulo ku kitebe okusinziira okuva mu districts ez'enjawulo tugenda kutambula na regions tujja kutandika ne region eno eya Buganda then tugende ne mu regions endala okuva ku district tujjeyo abantu ab'enjawulo ate abanaava eno bagende basomese abalala then aspiring candidates ku bifo eby'enjawulo ku bifo by'abaka parliament ku bifo bya local government ku bifo bya district nabo bakole ki nabo baddeyo bonna buli awulira nti yeeyagaliza abantu boogera ku kintu kimu naddala mu NUP ate nga kyekituufu si kyakyamu okukyogerako ekikwatagana ne ssemateeka yandibadde yafuluma dda kubanga ssemateeka yalongoosebwa naye tali gazetted olw'ensonga nti waliwo abaakola ki abaawaaba n'olwekyo ensonga eri mu kkooti naye ng'enteekateeka zigenda mu maaso era na NUP ndowooza mulaba nti beeteefuteefu okwenyigira mu kaluka 2026. Okay. Munda mu kibiina kyabwe mugenda kikola mutya because baba NRM bavudde n'enteekateeka eri well stipulated nti omuntu ofuna flag tujja kuba olina okuyita mu mitendera gino ewammwe enkola eyo temanyiddwa mulina nteekateeka ki ku mulundi kyeki kyenkugambye mu ssemateeka mwalimu emirundi ebiri mwalimu either okukola primaries oba okukola vetting eyakolebwa mu kaluka 2021 era kitegeeza tujja kusalawo nti tugenda kukola vetting era vetting bw'eneeba eneekolebwa bammembers bajja kutegeera nti vetting exercise eyo erimu ki komiti evettinga yeeruwa baani abagiriko era n'otegeera nti bw'ogendayo mu vetting biki ebikubuuzibwa biki by'olina okugendayo nabyo omuntu ayitawo atya okusobola okwesimba oba okukwata flag ey'ekibiina. Waliwo kyenze ndaba wiiki eno okuva mu bantu abamu ku social media abaga nti NUP eyagala kwefaananyirizaako ne NRM naddala ku kifo ekyawaggulu abaga nti mwami Museveni balowooza tavuganyizibwa and they also think ne mu NUP president wayo naye tavuganyizibwa. How true is that? I cannot say it is true nga tekinnaba kubeerawo nze kyendowooza nti abantu bandigumiikiriza NUP bw'ena emala okusalawo mu butongole nti ono tavuganyizibwa kubanga bintu bibiri omuntu tavuganyizibwa oba bamulese nga tali opposed bintu bibiri waliwo okusalawo nti ye tavuganyizibwa oba ontegeera ebibiri obyawula nti ne mugamba nti kino kyo tekiriko kuvuganya ono ye tebamuvuganya n'okugamba nti omuntu ono ali unopposed bintu bibiri naye tetunnaba na kutuukayo. Omanyi abantu bangi bali very interested mu ngeri y'ebintu gye bitambulamu mu NUP. Nze ndowooza nti abantu babeere bakkakkamu ekiseera bwe kinaatuuka omuntu waddemba okugamba nti kane NUP bwetyo bweri ng'ekimaze kubeerawo bwe kiba tekinaba kubeerawo abantu babeere bakkakkamu. What is your view ku NRM engeri gye balitamu flag bearer waabwe ku level ku kifo kya president at the same time national chairman w'ekibiina kyabwe bamuleeta in your view? My view ku NRM eriemu ebintu byonna NRM byekola sikkaanya nabyo kakati sinza kugamba nti kakati kino kyo bakikola bambi bulungi kino bakikola bubi naye kirungi ne outcomes zaakyo okiraba byonna bye bakola obiraba kyovudde owulira nga Mulindwa akugamba nawano nakugamba lwe nasemba okuba wano naye kugamba nti ekinkola obulungi nti okulonda kwonna okusinga including okwaggwa okwa 2021 nali nkyali mu newsroom ate wano wennyini wetuli so nga mbigoberera bulungi mbimanyi kyovudde owulira nga tugenda kulekayo emyezi 4 kubanga bamanyi nti process yaabwe tebeera free tebeera just tebeera fair. So katoyinza kungamba nti what is your view? My view is definitely negative. Kubanga era bennyini bye bakola bw'atolooza lwaki twandiyagadde bave mu buyinza olw'engeri gye bakwatamu ensonga ezaabwe n'ez'eggwanga. Thank you. Njakudda mwami Kaijo ova mu PFF gwe Ssaabawandiisi w'ekisinde kino watayino nti mwali mwagala ki mwatandika process y'okukiwandiisa ne mutuga nti bukimu mwakikola naye temunnaba kuddibwamu oba temunnaba kukkirizibwa kubeera nga mugenda mu maaso n'enkola eno. What next for you? No, of course twamala processes ezaffe eza side yaffe kureservinga erinnya kureservinga moto
freedom for all or for freedom okuzavinga simbo kyova olaba mu kalulu k'ekawempe neyeyagala okukozesa simbo y'akasimu bamugamba tekola ki teriiwo okulizavinga kala n'okuwayo constitution n'okukwata emikono gyonna egyetagisa nitugibawa kibatakwata zemitwalo 25 nagezo tukole ki tulindeko ne side yaffe ya bargain twagikola ki twagikola twali tulowooza nti guno omwezi twali tulowooza ne mu kutandika baali baddenga ekyo bamaze otuwa certificate yaffe era buli nnaku tubeera tukonkola twabategeeza nobategeeza bwebanga process eyokebera emikono gy'abantu ng'ebazibuwalidde tugenda kuyita district z'ababuzaayo tujja kulinyisa abantu z'ebbaasi tuziyita Greater Commission nga batiikingiraawo ekyo tupulani kukola ki okukola naye nga feri mu structures twazimala actually fe process zetulina ziri ku speed ya waggulu eri waffe internally tumayidde tusuubira delegates conference programu zaffe ekitwemesa okuziteeka abweru nti kantu kamu kebayita certificate oba olina omukyala ng'ewaabwe tomusasulanga ng'okyalinda bintu bya kyaki oluusi waliwo oluusi byoba tokola ki tokola kyovula bwogende baagala kuyita mukwano gwaffe naye nga maze bakumanyi nti olina muwala waabwe mumanyi nagendangako nga twagendanga okuziika ng'owulira mukwano gwaffe gundi yaguze keesi yaguze essaana nga ndowooza niwe gwe bayita mukuwa maama nanga nti oyo aba muntu eyawasa awakaawo ayinawo omuwala waawo naye nga tasasulanga so kati ekiba kyatulemesa okuyitibwa abako naye nga ezo processes zonna ez'okumanya obudde buli kusaidiyamu of course kyola tukola bino ebyomunda kubanga tumanyi bali abatulemesa kibagenderera nti bwe tutuukira nti batuweere certificate kuwaya tugita at the end obe mutandika okuddukadduka kati olwokuba nti already nti structure twali twazizimba dda ez'ekibiina wonna mu ggwanga lyonna network weeri so kati tugezaako okubaako bye tukola kyova n'olunaku lw'okukironkinga ffe twaluteekawo dda sijja ddukuwa leero okutuusa nga banzikiriza okulukuwa n'olunaku lw'okulonkinga ne delegates conference will get away ono yatugambye nti agaye nti balina ebifo bibagenda okuwangula mu ngeri eyaabwe akagamba ako kawulidde bayina omayinza emakinganya ebintu bamulindwa nagamba nti mbeera nomulindwa nga kwakalikoda kangeraako kalikodinze kakati ngenda kunoonya byebifo ebyo ki manye bagenda okuwangula mu ngeri eyaabwe so kati naffe tugeza okukola process zaffe otulidde ku possibility y'okutuuka mu process eno yakakiiko ebyokulonda egenda okutandika that exercise tutwala mu 2021 nga temunaba kufuna certificate okuva ffe tutunuulira mwezi guno kuggwa guno kuz'omwezi nga 3 okutandika n'enkyawala ebadde nga 2 nga tuzaako ebyaffe birala ne guno omwezi guno ogwa June ne mwami byabakama akikola ki akini twamuteeko notice kaka kikabagamba kiro kitabanaba certificate no kibadde bagezaako okukola etteeka libagamba okukola okuvetinga okukola verification okukebera ebintu byammwe oba biki bituufu kakati beesiba mu kyokukebera amanya kakati bwogenda mu process y'okukebera amanya o district nga Bukeddeya ne batugamba mbu mumanya 150 ge twaweereza mbu teri yakkiriza nti mwagezi waki mwagezi wa PFF nga mulimu ne Honorable Oduman Okero ali mu structure zaffe mpaka ne ku top ne family ne bagamba nabo tebakoze eki tebakkiriza Mitoma kyekimu district ya Rakai chairman mwirade mwina wano nga chairman wero C3 yenga yagenda owenarem chairman wero C3 kadi yenarem yakula vetting owekiboga abantu baffe bamusalako namuga naki kansala nga wenarem so nti awalala obadde osanga ba RDC badiso nga bakubuuza gwe wafuna sente za PDM lwaki oli mu kibiina ky'abesigye eki kyobya nti waliwo gundi kakumiro chairman waffe batuka namugamba nomugamba nti bamutabya Ruhanga ati bwe tukuwa omulimu ojjayo omukono gwo kati oli bwakwata district chairman wo ng'amugamba aveeko kakati ate bali aba wansi abakola naye nga so ezo gundi zonna tubadde tujja tuzibagamba not allegation kyova olaba Uganda Saabawandiisi amasimu gaabwe ge bakozesa tugalina nti gundi yakuba gundi nga ne bookebera ku simu ye yamukubira abaatuuka mu maka gaabwe mbaga nti
oyo diso chairman wa gundi yabadde akwansi babadde bakola ebintu bingi ebigala naye nga awalala abantu nga bastandinga farm kati babuzaayo bu district nga butono mu bakyane batugamba nti balabika mu weekend eno